mugaba mutya member mugaba mutya banafu binomena abagoberera ensonga mukutu gyaffe egy'enjawulo erinnya Kabuye Frank mbaka wa Kasanda South ate shadow minister ku nsonga z'abavubuka n'abaana mu ggwanga Uganda. Olwaleero tuzze mu ngeri ey'okubanga naffe twemulugunya oba mu ngeri eteri ya bulijjo. Mulabye ebigenzo mu maaso mu parliament bibaddewo ne bakubidde abamu ku babaka bannaffe ne basibidde abamu ne bawambidde abamu n'okubanga abamu bagobeddwa mu lutuula lwa parliament. Gavumenti tuzze tugiwoninga ku nsonga y'emmwanyi. Ekintu kye twogerako nno si kya byabufuzi si kya mawanga, twogera ku mbeera y'abantu, obulamu bw'abantu baffe. Era gwali eyo ng'olowooza nti abongera ku mmwanyi abawakanya ekiteeso kino okubanga kibadde kiyisibwa abadde bakiwakanya bibadde bazanya byabufuzi oba badde balwana ntabu z'amawanga olimba. Mamu Museveni ne banne bakimanyi bulungi. Ebbago lino lyaleetebwa mu parliament ba stakeholders be beebuuzaako eb'enjawulo buli omu yakikuba n'agamba no etteeka lyekebwe tetulyagala ekitongole kino kirekebwe nga wekiri. Nyo interest ezize zaalina ng'omuntu n'akwata bamemba ba NRM bonna n'abateekamu akajabangu n'abatiisatiisa n'abamu n'abafuna byabawa ne bajja nga boogera birala nadda okubafa opposition abamu n'abatiisatiisa. Lwaki kikoleddwa mu parliament bakubye mubaka munnaffe mukafuba okulaba nti mubaka takwala kuba bamukubidde kumpi ne speaker watuula nga Sergeant Amwali n'aliko ebikondere bigenda mu maaso. Tulina okuvayo ng'ababaka okutaasa munnaffe no yandibadde waludda ki era tutuusewo ne tugezaako okumutaasa kyannaku nti ate ffe abasomeddwa era sipiika ng'alaga ye lwaki atugobye tugezezaako okutaasa ate nga yeka yalina obuvunaanyizibwa okulaba ani yeeyisizza obubi mu house oba yeeyisizza mu mbeera etali ya bulijjo oba etali nuŋŋamu mu nnyunga tutudde mu parliament. Naye ekintu ekibadde kirabikibwawo nti omubaka ali mu kkubwa tubadde tulina kuyimirira tuzinga emikono. Madam Speaker ate tokisussa omu ne banno temukomye okwo ne musindika abasajja ba SFC ne bajja ne bakwata ababaka ne babayisa bubi. Twebwe ababaka abakyala Honorable Aisha Kabanda, Honorable Shami Malembe nga bakwatibwa abasajja okubasitula okubajja mu chambers za parliament nga presiding officer mukyala ku mulembe guno gwa mwaka gwa 2024 tukyalina abantu abalina omulugube n'okuyisaamu olugayi mu mateeka ku ssawa erityo mu parliament ekola amateeka. SFC nejja munda mu parliament bizimbe bya parliament ekwata ababaka bafulumye parliament eyabwe gye basindikibwamu okuteesa. What a shame. Nga muswadde nga mwirabisizza nga muswazizza ekitiibwa kya parliament n'abaana kati bagenda kukula nga batya parliament. Buli omu agenda kutya ebikolwa ebikolebwa mu parliament eyandibadde ey'abantu. Parliament ki ey'abantu nga tweeta ensonga z'abantu mumaliriza mutuyisizza bwe muti etteeka muliyisizza era ndowooza mwe muli basanyufu. Naye mukimanye muyinza okuba opposition mugikubye mu parliament muyinza okuba muwangudde okuva eri ffe ne mutufulumya mususpendinga abamukuffe mutususpendinze bannaffe nabo ne bafulumayo ne muyisa etteeka ne muwangula mu parliament. Naye mu bantu mugenda kukola mutya? Emmwanyi gye twogerako ekasanda twali balunzi nga tuli balimi amataka gaffe mwagabba abalina obuyinza mwagabba abantu tebasigala nga balina bwe bapangisa balimirako obusooli mwabalemesa ebirombe bya gold mwabibagobamu ennyanja y'awamala mwagibagobamu bagezezaako okubanga baddamu okuddaabulula okuva mu miggalo gye tubadde mu miggalo esatu. Twalina ogw'Ebola, twalina ogwa covid, tubadde ne mu gwa kalusu. Abantu bavuddemu batandise okufuna omumwanyi bwabwe gutandise okuba ku ssente naye mu bunoonyi mulaba batandise okugaggawala abantu batandise mwagala mwavu kubanga gwe mukulembera. Shame upon you. Shame upon you, Museveni and your regime. Shame upon you, the presiding officers of parliament. Which parliament is this that claims to be people-centered? Yet, you're doing contrary. You're not listening to the voices of the people. Because we represent people that have their views and their opinions. Their voices need to be heard. It doesn't matter if you belong to any political party. You as a presiding officer, you have to be neutral. You are heard on microphone mobilizing for one side. You are heard on the microphone making tribal sentiments.
shame upon you, shame upon you. Abantu bagenda kubeera babino byonna, abantu bagoberera bino byonna ebigenda mu maaso. Mugenda kudda wa NRM mutegenda kufuga mpaka okufugula mu kuggwawo, era akaseera kagenda tuuka eve mu buyinza. There is no dictatorship that has lived for eternity. Buno si bwakabaka. Olaba n'obuwangu bumu munaye mwabumenyawo dda, mwabuwamba dda. Tubasaba byonna bye mukola mubikole nga mukimanyi mugenda, mubikole nga mukimanyi muli mu ttaamu egenda. Abantu be mulumya, abantu be mwagala okubbako ebyabwe, abantu be mwagala okwavuwaza, be bagenda okujja balinnya ebikomera byammwe bababbe, be bagenda okujja bajje basabirize mu masomero gammwe oba baleme okusasula fees mu masomero gammwe, be bagenda okujja batandika okuliikiriza emmere y'abaana bammwe oba bazzukulu bammwe. Ne mulibeera n'embwa mmeka, ne mulibeera n'abasirikale bameka bali bajja ne babayingirira nga baagala nabo okufuna ebyabwe, nga baagala share ku ggwanga lyabwe. Kijja kuba kiseera kya nnaku ng'ensi bazibiridde, kijja kuba kiseera kikyamu nga temukyalina omuddukira. Mulina omukisa okuweereza abantu mu kukozesa kubayigiriza. Honorable Zaakemu akubiddwa, twandisuubidde nti Honorable Akulu agenda sindikibwa mu kakiiko k'ebyempisa. Nino omususpending nga ku level emu n'abo abazze okutaasa. Government chief whip avuddeyo n'annumya, tusizaako damage ku mukono, bansise okuntwala emabega w'akayumba k'otuulamu nga bagezaako okwagala okunkubira eyo, nembeesikako nembazza, nesobola okuba nga nzize mu kamera ne baba nga tebalina kyebasobola kunkola. I can't imagine what would have happened if they succeeded in taking me behind that your chair. Novayo n'ogamba nti oyinza okutaasa tukoze ensobi, twali tulina okulekera ebbeetu okusalawo obubaka eyisiza obubi oba nedda. Shame, shame. Bannayuganda muzuukuke, mwebereremu. Ensi gyeraga mulabayo with utmost impunity. Bakola kye baagala, bakimanyi. Who can say what? Who can say what? Babaka bannaffe aba NRM mukiikirira abantu si kibiina, mukiikirira abantu si muntu. The executive erimu bateekako orders zemutayagala naye mukkiriza muzikole. Kyabuswavu nti muggyewo ekitongole kino, kyabuswavu. Era obutabanguko bwonna n'obusirituko obugenda okubeeramu byenfuna by'abantu baffe mugenda kubeera held accountable.